Yusufu Nsibambi kaba baba badde ku opposition nga gwe wetunuulira kati bwofaanana muntu kyakyakuwa ekitiibwa gwe omusomesa omulamba profesa omugagga omuntu eyaliwo ebuuzibwako ensonga olina abaana abafumbiddwa oli taata oli jjajja abakodomi bo bakulaba batya bannazalawo gy'obaasa bakulaba batya bannansi ba Uganda bakulabira mu kifaananyi ki Honorable Yusufu Nsibambi kati twagala obategeeza mwena bannabyabufuzi bakadde baffe abali mu buyinza tebalina waabwe daba abadde sipiika tannaweza weeks 3 nga bayisirizaamu bye baagala mu paalamenti yabayisirizaamu etteeka eryokwata ku mmwanyi etteeka erya kkooti y'amagye nti abambala NUP batwalibwe mu kkooti y'amagye naliyisaamu ebirala bingi diru nnyingi z'abayisiriza mu paalamenti olwaleero ali mu nnyumba mwe bamusibidde owaabwe yayogera ku birthday ya John Muhoozi nti mu paalamenti agenda kukola ekisoboka kyonna ng'amanyi agenda kubeera sipiika nti John Muhoozi byonna byayagala mu paalamenti bijja kuyita oba beetaaga ssente mmeka oba beetaaga ki byonna Aneta Among nti ajja bbiisa olwaleero tebamuganya wadde okumala wiiki ng'ayogedde ebigambo ebyo ng'abayisiriza mu bye beetaaga mu paalamenti tebamuganya wadde okumala mu ofiisi ewiiki 2 kati gwe Yusufu Nsibambi tunuulira aba Gilbert Bukenya tunuulira Bampuuga tunuulira Bakasibante Moses tunuulira Babwanika tunuulira Mawu tunuulira Nadduli tunuulira Gilbert baali baseka Bukenya tunuulira Sekandi tunuulira Kadaaga banjogerani ndekani Yusufu Nsibambi mukama waffe tukugamba ne bannabyabufuzi bonna abagenda okukolagana ne General Museveni ne gavumenti ye nti bannansi ba Uganda abaabalonda mubatunuulire mutunuulire ensi yammwe mutunuulire eggwanga lyammwe ery'emyaka 40 emyaka 50 abantu bemukolagana nabo bakaddiye babakozesa bukozesa mubayambako kukusa byabwe olwaliro gwe bawadde minisitule y'ensonga z'amawanga oba minisitule w'ensonga z'ebweru w'eggwanga oba bakibayita internal affairs minisitule gwe bagiwadde bamukwatako nti si munnayuganda emabegako awo muntu mu nzalo y'e Rwanda olwaleero ye minisita wa internal affairs Nsibambi oli kuki kikulekawa muganda waffe bannabyabufuzi kibalekawa bwe mulaba nga Nsibambi bamulese mu bbanga ebigambo byabadde ayogerera bannansi ba Uganda ebigambo byabadde ayogerera abalonzi abamufula omubaka wa paalamenti ebigambo byabadde ayogerera abaana abalwana okukyusa obulamu bwabwe abaana abalwanira obwenkanya mu nsi yaabwe abantu abanoonya enfuga egoberera amateeka Nsibambi ng'omanyi n'amateeka naye byonna n'obyerabira nga gwe ogasomesa nga weekobaana ne regimu ngoloze era kyesobola okukutaasa olwaleero osigadde mu bbanga mwe bannabyabufuzi mwe ababaka ba paalamenti mwe babagenda okuwa obufofofo mutunuulire ensi yammwe mutunuulire ensi y'abaana bammwe mutunuulire ensi y'abazzukulu bammwe mutunuulire abalonzi bammwe abatakyalina wadde kye balya abatakyalina we badde we bakolera abatakyalina bibanja byabwe abatakyalina we basula abatakyasobola na kutwala abaana ku masomero tebakyasobola na kulya ne mubeerabira ne mwekobaana ne regimu bajja bakozesa mwenna mujja kusigala mu bbanga nga Yusufu Nsibambi nga bannadduli bwe basigadde mu bbanga ne mulowooze ku nsi yammwe mulowooze ku bannayuganda mulowooze ku bannansi ababafuula ekyo kye muli baganda baffe musituke twogere eri ensi yaffe Yusufu Nsibambi mudde mutunule emabega mulowoleze ensi yammwe mulowooze ku baana ba Uganda mulowooze ku baana ba Uganda n'abazzukulu mulowooze ku Uganda bweribeera emyaka 40 bannansi beeryankuta bannansi tebakyalina wadde bannansi tulinga abagwa mu nsi gye tutategeera tulinga abaddu tetulinga na bubeezi wabula tuli baddu naye ne mwekobaana n'abasajja kubanga mugenda kugabana ssente y'omusolo kubanga mugenda kugabana ebyobugagga by'eggwanga kubanga mulina ssente z'eggwanga zonna zaafuuka zammwe kubanga gavumenti ne minisitule zonna zaafuuka z'abantu ne mugabana buli kimu ne tubagamba nti bannanga abo mubayambako kuggusa byabo Nsibambi ne mutwogerera ebigambo ebifaanagana bitya
kati tunula wosigadde okujjako nga bagenda goba Buchaman sibambi bakuwa ekifu ne bwe kitaba ekyo naawe osuuliddwa ku jirikiti. So bannayuganda video eno mpanvu gitambuze etuuke ku buli munansi wa Uganda, etuuke ku bannabyabufuzi banange mulowooze ku nsi yammwe, mulowooze ku nsi y'abaana bammwe n'abazzukulu bammwe. Abazadde musituke, bannayuganda musituke, bannayuganda mwogere, bannayuganda muyimuke, ensi yaffe waba mulaba. Bannabyabufuzi abasajja abali mu buyinza tebali ku saidi yammwe. Tunulya sipiika abadde sipiika kyaliko olwaleero, naawe sipiika gwe balonze n'omumyuka we tayeebwa nammwe tebweyibaala. Ne Kadaga yali sipiika, ne Sekandi yali sipiika, naye mutunulye kye baliko olwaleero. So bannansi ba Uganda eno ensi yaffe, bannabyabufuzi eno ensi yaffe. Emyaka 40 naye ensi bambi mu kuyingira ekibiina kya NRM yayogera ebigambo bingi. Obaka buno omusaba abulabye butambuze butuke ku Honorable Yusufu Nsibambi n'abamufaanana bannabyabufuzi. Mukulu Yusufu Nsibambi oyogeredde bannayuganda ebigambo bingi, oyogeredde abantu b'e Mawokota ebigambo bingi, oyogeredde NUP ebigambo bingi, oyogeredde bannankyukakyuka ebigambo bingi. Olumbi obukulembeze bwaffe obw'ekibiina kya NUP balonzi b'e Mawokota obutamwongera mukisa ne bamujja mu Parliament, yayingira ekibiina kya NRM ekifuze eggwanga lino emyaka 40. Naye Nsibambi mu kuyingira ekibiina kya NRM yayogera ebigambo bingi. Obaka buno omusaba abulabye butambuze butuke ku Honorable Yusufu Nsibambi n'abamufaanana bannabyabufuzi. Mukulu Yusufu Nsibambi oyogeredde bannayuganda ebigambo bingi, oyogeredde abantu b'e Mawokota ebigambo bingi, oyogeredde NUP ebigambo bingi, oyogeredde bannankyukakyuka ebigambo bingi. Olumbi obukulembeze bwaffe obw'ekibiina kya NUP ovumye bannayuganda abalonzi b'ab'e Mawokota bakufuna omubaka wa Parliament olw'okuba walowooza nti regimu erina kyesobola okukuyamba. Ne tugamba nti munnanga abo bwe batyo bakozesa ne bamala ne bakulekaawo, gwe notabifaako ne weetyoboola omusajja omukulu n'oyogera ebitasaana ku TV, ku zirediyo, ne bakutunuzaamu kamera oluvannyuma lwe wayambala yunifoomu oba essaati eya yero eriko baasi, akabonero ka baasi. Nsibambi ne weetyoboola, ng'omusomesa w'amateeka Profesa Omulamba. Abayizi bo bwe wasomesa amateeka bakulaba mu kifaananyi ki kati? Bakulabira mu kifaananyi ki? Abaana bo badde osomesa amateeka e Makerere, balooyazi bwe wasomesa bakulabira mu kifaananyi ki? Mu nfaanana gy'ofaananamu mu kutyoboola kw'otyoboddwa gwe wennyini ne weetyoboola ng'olowooza gavumenti ya General Museveni erina ekifo ky'esobola okuwa. Mu kaseera kano bagenda kuwa kifo ki? Ogenda kufuna ministry ki? Zonna baazigabye okuggyako nga bagenda kufuula muwabuzi wa president nga full figure nga Buchaman oba Eddie Kenzo. Yeyo layini profesa omusomesa w'amateeka mweyo layini mwogenda okugendera. Kati njagala okubulira mukulu Nsibambi Yusufu, bannansi ba Uganda twategeera dda abakama baffe abo ababadde muyinza emyaka 40 tebali ku saidi y'abannansi ba Uganda, tebalina mukwano gwabwe, tebalina gwe bakkiririzaamu, tebalina gwe beesiga, beeyagala bokka, beefaako bokka, mubayambako buyambi kubayisa mu lunaku, bwe bukya nga bafuna omulala. Baganda bo bangi, bannabyabufuzi banno bangi boolaba bakufaanana mu kaseera kano, naye nga tuzze tubagamba mukulu Yusufu Nsibambi kababa babadde ku opposition nga ggwe wetunuulira kati bw'ofaanana, muntu ki akyakuwa ekitiibwa? Gwe omusomesa omulamba, profesa omugagga, omuntu eyali weebuuzibwako ensonga, olina abaana abafumbiddwa, oli taata, oli jjajja, abakodomi bo bakulaba batya? Bannazalawo gy'obaasa bakulaba batya? Bannansi ba Uganda bakulabira mu kifaananyi ki? Honorable Yusufu Nsibambi, kati twagala obategeeza mwena bannabyabufuzi, bakadde baffe abali mu buyinza tebalina waabwe. Daba abadde sipiika tannaweza wiikisi 3 nga bayisirizaamu bye baagala mu Parliament. Yabayisirizaamu etteeka ery'okukwata ku mmwanyi, etteeka erya kkooti y'amagye nti abambala NUP batwalibwe mu kkooti y'amagye.
n'aliyisaamu ebirala bingi diru nnyingi z'abayisiriza mu paalamenti. Olwaleero ali mu nnyumba mwe bamusibidde. Owaabwe yayogera ku birthday ya John Muhoozi nti mu paalamenti agenda kukola ekisoboka kyonna ng'amanyi agenda kubeera sipiika, nti John Muhoozi byonna byayagala mu paalamenti bijja kuyita, oba beetaaga ssente mmeka oba beetaaga ki, byonna Aneta Among nti ajja biisa. Olwaleero tebamuganya wadde okumala wiiki ng'ayogedde ebigambo ebyo, ng'abayisiriza mu bye beetaaga mu paalamenti tebamuganya wadde okumala mu ofiisi ewiiki 2. Kati gwe Yusufu Nsibambi, tunuulira aba Gilbert Bukenya, tunuulira Bampuuga, tunuulira Bakasibante Moses, tunuulira Babwanika, tunuulira Mawu, tunuulira Nadduli, tunuulira Gilbert baali baseka Bukenya, tunuulira Sekandi, tunuulira Kadaaga, banjogerani ndekani. Yusufu Nsibambi mukama waffe, tukugamba ne bannabyabufuzi bonna abagenda okukolagana ne General Museveni ne gavumenti ye nti bannansi ba Uganda abaabalonda mubatunuulire, mutunuulire ensi yammwe.